Mu bimu ku bigambo by'omugenzi Alex Mukulu bwe bamubuuza ku ddaame nti kituufu omuntu okuleka eddaame kyalibadde gisaanidde, yagamba nti eddaame terikola makulu bya kisiru, era n'agamba nti talaba lwaki omuntu yandibadde akola eddaame alagira abantu awo temutundangawo, so nga ate yaba yafa dda nga n'ensi egenda ekyuka. Era in fact example gye yawa nti kati singa gavumenti ettaka ebi eryagala ng'erina kyeyagala okukolerawo. Kati ka Alex Mukulu amaze okufa mwabaddewo confusion. Waliwo omukyala ayogera kati ku social media naye okuva ku katambi Alex Mukulu ke yarekodinga ng'agamba nti baamusiba, omukazi yazaala abaana bana ng'alinako babiri ababe. Kale abantu balowooza nti ono ye nannyini baana bali wa yasiba Alex Mukulu abaana bali. Waliwo omukyala omulala, ndowooza mukyala mukulu ye yazaala abaana kuba Alex kiraka yawasa ate naddamu n'awasa n'afuna mukyala omulala oli ye yazaala abaana betwogerako bali. Kakati eddaame lye bagamba mbu lyabadde eryaba paragraph, kitegeeza nti Alex Mukulu azoba teyaleka ddaame oba yaleka, kuba baga nti kabadde ka paragraph nga kalina gwe kawa obusika mwana muwala n'ebintu oba n'ebigamba nga bwe bagenda okubeera nga batunnyonnyola enfaaye nti n'engeri tetumanyi nti bano ababadde e Bulaaya lwaki babadde oba tebamulabirira, tubadde tutubalaba mu bulamu bwe. I don't know, kubanga abantu bonna babadde bamwetoolodde Alex Mukulu ekirungi abadde arekodinga obutambye nga tulaba, era n'abaali basoma ebintu byabadde nga ajjayogera bye yabagamba basome. Waliwo omuwala abadde ng'amubeerako kagamba nga tulaba tewaliwo muva Bulaaya yenna naye omukyalo ono alina bingi byayogera wano byenjagadde tuwulirize kuba biyinza okuvaako maaso eyo ebirala. Wano kati mutugambye wadde tusimanyi tulwadde twandibadde nga ne president alina okumanya tumanyi Mukulu mulwadde, kankuba ku State House bagambe wana manya tumanyi Mukulu mulwadde asobola okumujjanjaba nakwesa mu Press House, simanyi ku State House n'ayogera ne secretary naga nti ajja kuddamu bwawo ne basala abali mu ddwaliro tumanyi Mukulu bamugye mu ddwaliro kuba tebagala gavumenti ebeere involved. Lwaki bayagala gavumenti ebeere involved ku ssaawa eno? Lwaki babadde nga bagala nnyo ebeere involved mu kuziika ng'ezo okuziika zo baazibidde babadde bagala nnyo okukola ku komiti. Abamu baddeko bamulemeseza okufuna obuyambi baganda okujjanjaba babugaana. Wendo n'omwami we badde aboogeze nnyo ne baleka bayinza n'omukyala yava mu maka emyaka 35 mabega najja n'afukanuga nalagira abakozi basanze mu nnyumba ffe tubadde tusasula n'ebisuzo by'ennyumba n'abikwata n'akiggalo bannanga obujozi bwadde wano obutalabangako. Sisobola kuyingira kisenge wano nnyumba sira we naatuuseeko ebintu byange biri muno biri personal problem byonna byatwalibwa. Nawulidde mbu abantu bagabanya n'amasafuriya n'amasowaani babagala kyokwata kyotwala. Omwana yaleese ekiraamo nti Alex Mukulu yamulambira nti n'ennyumba agimuwadde. Biri biki ebyo? Oyo mulaffe Gwendo yagenda e Bulaaya abaana abo bwe twasooka bwe baayawukana mwami Mukulu ne mukyala we Juliet mu kiseera ekyo omukyala naye yali baayawukana ng'omukyala afunye omusajja era nga bayitira kuli baali bamuyita Kyaziyo n'alina lubuto ne bagenda batyo n'azaala n'abaana kale abaana nze nasooka okulabira abaana abo twasigala n'abaana abo tubalabira emyaka mingi. Wendo ne Sharon baali bana ne Sharon ne Paulo nange nalina omwana George nga tubeera ffena n'abaana bo naye kosi olwa rehearsals ne kyebirala nga time yaffe tebeerawo olumba betubeera nabo ola totubeera nabo. Kakati maama we ndoza bagenda nga maze okunyweza edda naye atandika okubasika n'abatwala era nga bwe baakuli ogenda mu secondary school nga most of the time basipendinga naye wano obeera mama wawe ewa mama tubeera wano wano twajja mu 2000 osogera mu 90 something twali wali emmanga wa kitaka ofudu ennyumba gyetwali mu gyetwasooka okubeera mu twapangisa nega batwali tupangise n'ennyumba yekka gyetwasooka okugula lokamanya mufiira temuli sente twakolanga ne baloza abantu ne basimba line paka eri naye mugenda okumaliza sente bw'ozijjamu recyclings osasulako abasikozi ne mutambulako anga ziweddewo era nze bwe nagenda okusoma MPN nga bane twali twefuula charity okitegeera ne ba charity babaako gye basaba babuviire ekyo naffe twali kikubirira ffe mu magezi gaffe. That was not a very wise business decision. Kati Alex yayinako ku loodi otumala okubeera naye mu Kyogamu 27 then sente ze yali asuubira okuva mu gavumenti zajja oluusi teziwera ate amabanja nga mangi n'agwako mu looni awo. Manyi nti looni yava mu biseera bya Kyogamu which upset me very much because manyi nti sente zafuna mu Kyogamu zaali nyingi nnyo ne project bagikola in a very extravagant way n'ebyali biteetaagisa kugabo ne batulekera mabanja omwami Mukulu yajja mu Kyogamu kokka anything kishondeza keekamotoka ka progress ebisigadde banja liryasigala nakati Kyogamu yali mu 2007 can you imagine
mu 2026 ebbanja lyo likyali ku nyumba eno bwe lyekyusa bwe likula buli omu bw'ayogera. Nze nagenda neŋŋenda e Bulaaya, bwe nabeera e Bulaaya eyo bw'osaba empapula wabeera nga tosobola kuseetuka, bw'omala osaba toseetuka paka nga bazikuwa. So nabeera mu myaka egyo nga tosobola kuvaawo ng'oli sitaaka. Ate bwe bazimpira ate covid najja kati nitumala omuyitamu nga tebakkiriza na kutambula. Naye bwe twakomawo finally mwami mukulu najja okutunonako, yapangisa taxpayer nga tulina emigugu mingi, yajja na babiyita batya omotoka bwewakulanga kasenga kali drone nga ka drone. Kamunafa yambadde suuti gagamba mukulu wange twali tuzenagamba ne mwami mukulu ng'oli wakabi asuuti nze yenna alese envuko y'ebimuli atwaniriza naye nga mukofu kola bw'oba oludde okulaba omuntu ku maaso omwogera mukola kye naye omulabako physically. America twagitambulamu nnyo naye emyaka nga 6 era yagamba nga mmanyi Christina wadde ali mu America twasanga bannayuganda nga bawubaala nnyo nga batulaba nga lifeline batulabako nga badda mu bulamu kula ku muntu weeka. Era yagamba nga sisobola kubeera mu America nina mugamba ojja kujja okyali n'agamba bwe ntuuke tebijja kukwanga njosa bintu bwe ndwabera natulawo nga mumukola kuba tulina restaurant mu America bijja kukwanga nga gwe kwatirawo joza ku bintu yerako ku lujja. Ne mugamba nti tujja kukolesa mirimu nti ojja n'okyusaako naye niye yagamba nga tayagala kudda mu America nga tagenze kukola muzanyo ayagala kugenda mu America ng'agenda ku stage watali ekyo tagenda mu America. Era bwe yagamba nga tutunde ennyumba daga yayagala kukolayo final show ayagala yekole tuwa esembayo. Ne mugamba tetugenda kutunda nnyumba osente ositeeke mu muzanyo ate odde omalirize nga n'ennyumba nayo tekyaliwo oba myaka 2 n'ekyo tetwamalayo kino kyokka ate katukizanyako tugitunde. Era olumu wano yaŋŋamba omwami Mbugundi alamuza ne mugamba munyiigire lwaki alamuza ennyumba yaffe ayina ebimumala mugaga lwaki ajja okulamuza ennyumba eno nga tuka kye tulina tetugenda oli kale sirowooza ino mujjakwayalinga mutya wano we tuli Emmengo. popati eno mukwano gwaffe Kitaka Kitaka muli Rwanda waffe yagifunanga obusika naye popati eno yali yatwalibwa okumala emyaka mingi ab'amagye yaliko officers mess omulembe gw'Obote mulembe gwa Mingi ndoza yatandika oba mulembe gwa Mingi I don't know naye nze kyenzike wabeerangawo b'amagye naye Alex wera nti bagituwadde nze nga ennyumba yabeerangamu ab'amagye nga ngityano gita simanyi batiramu abantu simanyi kyenjagaza naga ennyumba eri walungi ennyumba eri kumpi naga bano ne tuba tuwanvuwadde otambuza bigenda otuuka mu ddwaliro sajja watoloza waliwo ebirunga naga bwe tuba tutulina motoka otuuka eri wakati mu bintu. Tugigula mu 96 bwalina ssente webagituwera offer mwami wava muno n'amuwola ssente tulisasula mukama n'atuweesa ebbanja tulisasula nga tubeera ggaba nangamba mune nga batufunye ennyumba tuve mu kupangisa ne muganda naye ennyumba yeetaaga okukolebwako tusobola kuyingira ennyumba yali ofiisi fe tugifuula amaka tulina okusooka okubaako kye tukola but by 2000 ng'olubaguddewo Simba n'akolako okusimba 98 mu 2000 ng'agenda Scotland n'aŋŋamba nina okuva mu nnyumba andesenze wanaakomerawo ng'akoze ekinsenguse era mu kiseera ekyo nze nakola wano okutandika this place into a home zino palm trees nze nazimba bane mulebe gyekikoma nina emiti palm trees zino nazijja erufulani wanze nazimba wano zonna buli kantu kano ne bagamba omanyi n'okulima nsendi mukazi mwetowala zenyo bwe twali tusiga ennyumba nga nsiga kwasayina makireka olwakwata wano zenkwata wali twali tulima wano ze nerimira olujja lwange nasomera mu boarding school nakuzibwa nga bankozesa emirimu gyonna gyonna ne baku so some of that gave me resilience byampa amaanyi n'obuvumu nkola negyendi yonna ekinyambye okukola emirimu ne theatre yannyamba nnyo so mu bufunzigana amaka gago gaffe gammwe ne mwami mukulu kati mwami mukulu avuddewo kitegeeza gwoba osigaza ng'olina obuvunaanyizibwa ku maka gano nzikiriza nti yes nalwadde n'obuvunaanyizibwa ku maka gano naye mmanyi nti mwami mukulu alina abaana ababiri yandibadde naye abaana basobola batwala ebigabo bya kitaka naye susuubira nti mwami mukulu abeera asobola okulowooza nti ennyumba eno ntibi asobola ogigabula omuntu omulala nti olw'ennyumba ntiwadde gundi ne bwe yandibadde agimpadde nzekera nti nandibadde nkabana n'abaana be naye akavuyo akakubi nnyo ke nandyagadde gavumenti oba esobola okutuyamba tu investigate tuwulira ebigambo nkoza mwami gundi ono nawuliddeko nga gambo byava mu kamwa kenyi mwami Mark Walungamya yagamba mwami mukulu actually nakiwulira mwami mukulu yafiira waka ne bamuddusa mu ddwaliro nga tebagala ng'afudde bamutwala ekibu niye omusawo ekibutu yagamba yakubira omusawo Sayuni akola ekibu mwami mukulu ali wano bamusudde wano naye ate bangamuteeka mu intensive care kuba yali ncharge mu intensive care naga naye terina kyagenda muyamba vital zonna ziri wansi pressure zagudde dda organs zonna zisirise kanaga kambaddire bwe bankubira esimba ngamba nti Alex alabise ku finally after 2 weeks after 11 days or 12 days kubatala kuma twakyali atuka twali amenjali nakuba ne police statement bali balina gifunira ku Lwokutaano basobola okujja okukola welfare check police egiwandiikibwa ekyo ekigenda mu maaso batulire wajjali kuba gavumenti erina obuvunaanyizibwa ku batuuze baayo
okumanya omuntu wabera nga tomulaba ogamba twagala okumanya gyali mulamu ali kuki omwana oyo yabatambulako namukasa nga jjanga nabwe agenda ku gate bagamba ali Mmengo Sera yagamba ali Mmengo bamulabira mu pastor amulabira pastor atali musawo alabira ati omulwadde amujjanja nga pastor agamba ki ali bulungi alya anywa omuntu ndwali bali balisa mulisi bali banesa munesi nefika mfezo nga twali kyogera twali kuna kubagamba ki ali bulungi nena kweza asembayo omwana yali agamba nti ali bulungi yali taddamu nabeza mulanga mugambye ndi Mmengo ndikugenda naga tanzisema ndimga keeping tereka gun communication ezo zonna badde sa president ate mwami mukuru ina n'abazukulu be yalese niba bagobene mukakiiko bagamba n'abazukulu mutebali family kwega wanu tufune definitions za family wanu mulumbe luno nga tezibangayo tezirimu mukyala tezirimu bazukulu kwegamba family katonda yakola family si bantu bagitunda kyo teyatusula busuzi mu bbanga nti osobola okugweri n'ofuuka omwana atuteeka mu families because ya community tuli bantu tetusalwa nga islands badde sa mukama otuwe ku audience nandyagadde okunyonyola ku nsonga ezigenda mu maaso otusaasire n'ennyumba oteekerewo ku bukumi kubanga kukigenda mu maaso simanyi nakumanya wagala kutukuba bukubi tuveewo ennyumba bakwakule nibana bateesa nga baleeta abaguzi nga bagamba abaguzi bali bagenda kusasula ebbanja batuyambe baliggyewo ennyumba bagiwo tusaasire ojjo tulwanire kyetusaba gavumenti etukole nga bagenda tegenda kutuyamba nga ffe tusaba gavumenti ejjengire mu nsonga eno eteeke security ku nnyumba eno erabe nti wali wantu begazaanyiza wano babuloka batambulira mu nnyumba befuna bakwano ba mukulu ninga babuloka buli omu anoonya bw'akitunda yatwala mukama atusaasire nekyakyensa batunulemu yengeri mwami mukulu gye yafa nibagana omuwa postmortem nze saatunde ku mwali mukirabyeko saatunde ku mulambo gwa mwami mukulu tebanganya kutula ku mulambo gwa mwami wange so kibi nnyo mwami mukulu yafudde si bwavu si bunaku very deliberate effort ebulaya bateeka abantu life support kati omuntu alina obuvunaanyizibwa basoga mu mujeeko bw'aba apulize flag on Mr. Mukulu basazeewo nti kuno omulundi tawona tasituka tavaayo owulidde ennaku ezasembayo wano ku 28 ne bagamba omusawo nti agende nansi somalajja n'abasanga wano nga mukyalo oyo Juliet ebaayawukana ne mukulu emmanga eri baayawukana mu 1990 akubye wano mu 2026 nti aze era Alex yamulaba n'amugamba naawoze nenga ndoza yatidde n'agamba bane bino omuntu aso bw'oba ofudde buli muntu yenajja ne kulinga naye ng'okyali mulama ne bakwetola batu ne botomanyiko ne bototegerera nebedda ndoza balowooza ofudde wawedde edda kyogera ekintu kimu alina abaana babiri era n'ennyumba agiwadde omwana w'omuwala n'obusika buwadde omwana w'omuwala wali ekiwuliddeko ekyo ekiramu kye bakoze ekya Alex ekiri wazi we speak ennyumba y'Emmengo yagiwadde mwana muwala era ye musika era namwa n'oku administrating estate tekiriko witness ye muganda we yafuna dementia for the last 2 years Alex angamba Victor yafuna dementia era ne wano wetwadde tutawana sagamba bagende wa anti Victor nga ndowooza already yennyini tasobola kweyamba mukulu wa Alex naye ategeera namulabye era ategeeramu ekimala naye oba ye Alex yabadde aga anti Victor alina dementia atamanyi okwerabirabira obanga basiimuuka mukuubo kati bagamba mbu ekiraamo muwala wa Victor yakikola ate Victor yali witness one paragraph will zina we formula weziwandikibwa nze mmanyi mpeka y'ekiraamo zibanga na page 10 osinya ku byolina oyo ne bw'ato alina bintu osobola okulaama naye ndowooza atalina bintu talaama abantu alama kungi atinyonya muzeeyi Magala naga omusika alina kusikira tena twala kyabugagga kyonna kabasikidde musayigwo n'omuwaya akakooti oba omuyambye jjajja wange bwe yafa kirina okuba jjajja wange bwe yafa omusika we yamuwa yagaba bamwe ku ngoye ze yes ye musika w'omusaayi tebakuwadde binene mubakuwa ettaka bakuwe era okuwaleko bakuwadde buwi kati ekiraamo kiraga ennyumba kakati babadde bambuuza nti bwe basomedde ekiraamo nenga nze I didn't even react it didn't sound at all kwaga buli omu yavuddeyo nkanyenya mutulaga twali Alex wakwogererako mbu yakoze statement mbu ye talina mukyala Alex ate abaana alina n'omwana gwali bayita Alex yafudde bw'ofa tekikujjawo nti wali mwana omwana yafa 2 years ago yali mwana wa Alex yafiirwako omwana yafiira omwana mu 2024 ng'ali myaka emeka maybe he was about 50 twayamuzaala mu bwabwe abaana yebalese abaana bebadde baneyanjulira abagamba tuli wano batusindikiza eri ebaga temweraliikirira kubanga according to the constitution wadde taata wamwe ng'ataliiwo mumusikira ebibimu share y'omwana wa Alex banyo gifuna abazzukulu era bwe bazza mu meeting eno gye badde bayise ya family
walunga bamanyi bulungi Mark nga bagamba ffe tuli bazuku naga ntekwatagana kubazuku kati lawyer namugamba kwanza nezindi lawyer ebimunyiza nga yibuza kati lawyer anonye chwana kanaso kategeza lawyer nti bino badiringa mutibeta kamba lawyer onnabaga ni personal lawyer wa Alex nete mumwetaaga talina kwogera badde nga nti lawyer singanze enfaliro nga badde lawyer yabeera asigadde kwegamba okubera n'ebyange anyway nga bagamba abasikati basobola kubera oli nabaga nti according to the law bana abaana kati bali wano mu kifo kya taata n'abazzukulu ba Alex baadde abagobye babadde babagobye si bali ba family definition ya family eri ndala nnyo abakozi bo basinga n'okubeera family abakozi bafuuse family abakozi abewaka n'abaana ba associate abakolako nenga bashamimu n'ekikati bo bamuyita papa naye abaana osimanya otegeera akajanja akali awo si mu kompanya ate ali simu bwe bakelemeze mbu bakiina